Drama, colleagues, elections for special interest groups are calling. SIGs, elections, youth, PWDs, elderly. It's time to vote for our leaders, June through August. From village to parish to district to nationals, youth, PWDs, elderly. It's time, go vote your leaders. No! FOB! Elections are supposed to be peaceful. Easy vote, okay? Youth, elderly, and persons with disabilities. It's time to choose our leaders. Let's show up and participate in the special interest group elections. Starting June through August this year. Your vote, your voice. My vote, my voice. This message is brought to you by the Uganda Electoral Commission. Mungi mutandikwa nti mu Uganda tiwaliwo opposition side nemu wabula abantu bonna baali bamanyi nti gwe president wa Uganda na enkola yo zonna zaali nnungi nga ekibiina ky'NRM kirina akabonero kaakyo akabasi gye walonchinga nga ne president Gaddafi akyali mu Uganda akyaliwo ku nsi ne ba president abalala 12 ne president Kagame nga kwali sebo ekitibwa president enkola yo yonna yaggwawo abantu bakulimba ne bateekawo ebintu kugamba n'obeera nti nolowooza nti bye bakola bye biri wansi naye abakola omulimo be bano abantu b'owansi abatandikirwako basi eyo yatulangamu bakadas basi eyo yatulangamu bakadas abatuleenyingiddwa mu bwakadas abatali bamagye ba UPDF etali polisi ya Uganda oba ekitongole kyonna ekikutudde okumpi kyolowooza nti kikukuuma ffe twawaayo obulamu bwaffe nga baveterans tugamba no tulina okutambula n'enkola gye twateekawo ku lw'obulungi bwa Uganda ne bannayuganda naye kitaffe tulabika nga twalekebwa emabega kubanga bwe tumala okukola okubwanguzi babwerangirirako abo abajja mu maaso go ne batwala ebisawo bya sente ne tusigala ng'embuto zituli ku migongo sebo w'ekitibwa president olwaleero tusukuse buto n'obusungu obusungu obw'omuyiika oba obw'omugirano oba obusukundiddwa nga tukugamba kino nti ddayo mu ntandikwa wano tewaliwo nga waliwo abantu abajja ne bamanipulating oba ne beeteeka mu mulimu gwaffe ng'ate si be bagukola naye oli agamba nze ndi manager nze amanaginga bamobilizer ndinayo tiimu ndinayo batonta ndinayo bamakanika ndinayo baki kati ku ssaawa zino n'abeera nga ye ali ku mugano gwa kukola sente ffe tulumirirwa ggwanga y'anoonyaamu sente tulumirirwa ggwanga tusiiba enjala lwa ggwanga tukola lwa ggwanga y'anoonyaamu bugagga kumaliriza ng'azimbye bizimbe ng'akozeemu sente so ekintu ekyo ne tulaba nga tulina okuvaayo tuyite bannamawulire eddoboozi lyaffe lituuke ewa chairman w'ekibiina kyaffe General Yoweri Kaguta Museveni amanye nti abalwanyi be ku ground bamobilizer balina we balaba obunafu we bamusaba atereeze okuyayana kwe tuyayana nga bannayuganda abawagizi ba President Museveni ne mudduukirira abantu ba wansi nga bannamawulire musobole okutambuza message yaffe olw'olunaku lwa leero olw'okuna amanya bya Mugisha Emma nga nze national coordinator ow'ekisinde kya Tonta NRM United Voice ffe ng'abakulembeze b'ebibiina eby'enjawulo twasalawo nti ku mulundi guno ne tugamba nti ekimala twegatte kubanga tulina amaanyi ng'abakulembeze b'ebibiina abakulembeze b'ebibiina ffe tuwaniridde NRM wansi ku gurawundi nga bwe tweyita tuli gye lya Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze w'eggwanga lyaffe Uganda era tuli ba foot soldiers bwe tubanga ffe tusobodde okuwanirira abavubuka abasobodde okuyitamu ebitundu 95 ku buli 100 okulabika nga NRM esobola abakoze ekizimba NRM tugizimbye
abataddewo omubiri bagutaddewo. Sisobola kubuusa maaso bulamu bwange bwonna genda kutambulira mu kwebaza. Abantu bangi bayisibwa bubi naye bagumira ku NRM nga tebakyuse. Nsaba twekubireko mu ngalo abagumire ku NRM. Tusanga okusoomozebwa kungi naye tuguma ne tubeerawo. Njagala n'okwebaza bannamawulire. Tubalaba ku mawulire gammwe ago nga musoomozebwa. Naye era muyimirirawo ne mugamba mwasaavinga nga muli bannamawulire. Bannange nsaba tubakubireko mu ngalo. Njagala kukunga Uganda. Nze ndi n'abakunzi. Ndi national mobilizer atasasulwa mu ssaala naye nga nkola. Njagala kutegeeza eggwanga lyonna nti ab'ebibiina byonna zi pressure group okwetoolera eggwanga nga likungaanidde wano lisimbye amakanda ku nsonga za NRM ez'omuggundu ennya nga mwe muli patriotism, pan-Africanism, socio-economic transformation and democracy. Ku nsonga ezo NRM kweyimiridde ffe ng'abakunzi oba ba mobilizers oba ba coordinators naffe we tutadde amaanyi gaffe okulaba nti muzeeyi tumuza mu ntebe nga tukwasaganya n'ebibiina ebyenjawulo omuli tonta n'ebirala nga bwe babasomedde. Njagala okubategeeza nti ku nsonga eyo ku mulundi guno twewaddeyo okulonda abakulembeze ab'omuggundu abalabufu abagenda otuyamba mu kulwanyisa enguzi tebayita obukenuzi ekibba ttaka mu Uganda wonna kimaamidde buli wamu. Abo bonna abenyigidde mu nsonga ezifaananako bwe zityo njagala obakakasa nti ku mulundi guno Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni tajja kubanyigira ku liiso, bonna baakuggyibwa mu bifo we bali. Nze sijja kwogera bingi naye njagala kukakasa abantu baffe nti olwaleero nga twekunganyiza wano